kino nsigena kugamba nti Pretty Nicole yalina obuzibu oba yakola kibi kubanga omwana ow'emyaka gye because she's making 21 aba asobola okukola ki wabula ate omusajja eyatooba obutambi No, baby. No. Tadi bagamba imeka. No, mama ali agamba 14 15. Ati nze mbagamba. Kale. So okusinzira ku myaka gye ekyo yalino kikola. Wabula ate omusajja yakola empisa embi. Na disclosing ate byo bali balino mu mukwano. Because we believe Katambi ako nalabanga yakwata essimu n'agyeteeka mu maaso n'akola byakola. Kitegeeza out of her like her out of love yakikola. Ngera how willing is that love or chikola with the unintent of love when kulagire ebintu byonna kitegeeza byonna bijja wa mu sente tambula ne love olwaleero sente tambula ne love kati we believe nti yali love n'akwata ebintu waba yabiteekayo antu balina omumanya sewo bye nasomye byonna banaye leero tetugenda kufuna ku mirembe so Bannayuganda kyekyo kyetutambula naye nga webale kubanga oyiseewo webale kutambula na mukyala faana bulungi waggulu security weeri yes akawunga kyali kitya akawunga era nga bumanya akakomera tekasala kubanga keno wabweru but tinze nali sirya mmere yino ya prison abanchalira ngabande cyabu kimcheneta kyakugezza kuba omusipi ono yagejja gola yavaya agezze mutono oba mukoti nalaba mukoti kamera zalimbi mukyuse buli kise yankwata kufana yakabi kamera mukyuse kuba kamera baze nalaba bubi tojukira kamera kutegedde bulungi kamera zali muzeze zimala naye kati engeje tudye walungi ndoza quality mujirabe quality masavu zigo masavu ate omukyala mugimu so tutunulire kino wakiyigamu kyatuddeka na muwala munnaali ewaka somo kiri waliga mu mbeera eno era kikyobulira omwana aliekeeyo ataneetuuka eyalaba ekikola abaana ab'emyaka gyammwe abayinza okubeerako mu kikola ekyolwanira omusajja oyinza bagamba ki era wayiga ki mu mbeera eno nze engeri gyekiri remember kati tuli mu bantu banjawulo ye ayinza okuba kirala kyekimulwanya nange kirala kyekyanywanya so kisinzira ku mbeera ki gyolwaniddemu kitegeera so wabula kyensobola okugamba kino it goes to the ladies out there tetujja gamba nti abaana abato kubanga abaana abato be bafuka abakyala it goes to the ladies yes tuwulira obusungu byonna byonna bibeerawo wabula to recording nga Katambi mu byonna byokola njogede bubi Katambi ngo tuvuze speed to recording Katambi cause abakazi je bali bakola ebintu ebisinga ne kuwe bibitwakola je bali wabula don't put social media into the wrangles you know anekirala kino ky'abaana bato bobonga ulira to wennetu kampoza ulira nga wetuuse awulira nga wetuuse yeah you got date but awulira nga tonnetu ka still alinye ku pause yes soko lindemuko kati no sibemuko simanyi oba obudde bwe kimide kitanaye ne wali ku kino ekiriwa eno tuwayo ku ndowooza ye ku butambi buno bususse n'engeri yatambudde ku Pretty Nicole batubaliza ku nsonga eri mukuvaayo wonna byotambudde n'ebisigadde abantu bebadde balaba byewavaayo n'obeera so embeera gy'olimu gwe ng'omuntu kiki ekikuwa ekifaananyi era gw'obulamu kati butambula butya oli kuki nze obulamu bwange buli perfect cause buli kimu kiri just as perfect as I wish. That's what I can tell you. I'm so perfect n'okusingawo ennaali. Mu school environment wagenda nga scandal yakaberawo tewafuna that fear abantu nga batandika okwogera isolation ebeerawo nti bannange yakola bwati ne bwati mu school environment wagenda mukuba badde wakamala. Saddayo nze kusomera ogamba nti nyeze kusomera kwandisa n'abaana balala no. Okay. My parents got me tutors.
Tweeters, they used to come home. Yes, they used to come home because Nalisi cha sobola. Buza chichategeza. Wasoma. Tugende ma. So bange gategede sebo. Yeah, I had to tell abatulabo okagonzanga. Tweeters bantu just about private coaches. Bino bagamba bamamba bemugamba coaching. Agenda for coaching kateteza saganga bobe baja because I could not associate with the kids and byenda bya bingi. Nalisi cha sobola kubeera mu class teacher agambye ekintu kituufu. I'm sure so katingo solo vako nokole ekyo and people like they could isolate they be like oh you know yakola kintu sabo you know obanga mulwadde wakawuka I don't care. Nadala nongeza wali eri kwa bibamu so my parents got me tutored. So what do you kola bukozi bibuzo? Yeah, naddayo kola bukozi bibuzo. Just thinking. By the way, nakola let registration because nakomao nga wabulayo ba weeks 2 let registration igweko. Okay. That's what I did. Kubanga eri nali nsoma mu prison nali nsoma nze. Nera abantu bava mukomereyo no balanga batule bibuzo. Baba somanza I was a student there. Walo ne Brian Oid yabalekerayo ka DS. Emipira wajira biradala. Kugamba bichuka mu sindala. By the way, mmoja twali munga muli mu TV muli mu butanda muli mu. Ebibuzo byonga betubirindirira bona abituwa mu bujjuvu tulabe ko byoso. Result zina na kumutimba kanu tulabe ko. Ingari yo sintinze sibadde wa charity nti banyambye byambi nja kubibawa kubanga abazadde abange be bampeereza nze nja kubibawa. So mudakika mu 2 akone ku nsonga gy'ogambye mukwano gwo eyafuna obuzibu Pretty Nicole emabega wano abaddewo obutambi bwe wabulabako nabulaba bwakuwa kifaananyi era nawe olina bwe wali kodingayo okusinziira nti nze mbadde sinnaba ku recordinga simanyi maaso eyo oba na recordinga naye nga mbadde sinnaba ku recordinga katambi era nga sisuubirayo katambi kange kagenda tambula naye kino nsigena kugamba nti Pretty Nicole yalina obuzibu oba yakola kibi kubanga omwana ow'emyaka gye because she's making 21 aba asobola okukola kinakola wabula ate omusajja eyatooba obutambi. No, baby. No. It's 16. No. Tadi bagamba imeka. No, it's not Mama ali agamba 14, 15. Ati nze mbagamba. Kale. So okusinziira ku myaka gye ekyo yalino kikola wabula ate omusajja yakola empisa embi na disclosing ate byo bye baali balino mu mukwano because we believe katambi ako nalabanga yakwata essimu n'agyeteeka mu maaso n'akola byakola kitegeeza out of her like her out of love yakikola ngera how willing is that love or chikola with the unintent of love wenkulagira ebintu byonna kitegeeza byonna bijja wa mu sente tambula ne love olwaleero sente tambula ne love kati we believe nti yali love n'akwata ebintu byonna waba yabiteekayo antu balina omumanya ssebo bye nasomye byonna bannaye leero tetugenda kufuna ku mirembe. So bannayuganda kyekyo kyetutambula naye nga webale kubanga oyiseewo webale kutambula na mukyala afaanana bulungi tokikuliriza ovanga omukazi nga afaanana bulungi nga talina makeup omanyi ffe abasajja ozukuka ku makya n'otunulira omukyala bwoti n'azukuka nga n'ogamba ono namugye mu bbaala ogenda ozukuka oyinza okugamba so byawukana ng'alina kyo bwati nga afaanana bwa kyawukana so omukyala nga talina makeup nga afaanana bulungi. Thank you for looking beautiful. Kantumire nti kati masavu tokyagenda mu ezo sikafu z'abantu era nze mwogezi omwogezi wa yono kyayogera kyetugenda nakyo yembeera eyo naye nga tuso byetwali nabyo twogedde ku Rema n'Amakula tugenda kwetolola mutwogedde nkubidde Fiki Gaza wano essimu nayogerako eri eggwanga ku byabaddewo gyo ku accident nayogera tiyabadde mu motoka mutabani we n'abasigadde emotoka yawe yaze ku kigere nalabe n'omusaayi n'omusaayi gwabadde mu binyo busembayo abawagizi bo abakwagala bonna even your friends abalindira ebibuuzo zibe kweli anti abamwagala kale obaka bweri ba student sina wagizi bafani bange ku TikTok page zange awo wakati mu kamera wali omukulu wetu
Tweyanza nnyo bannange munabadde batulaba ku TV Star TV UBC mwebale nnyo neyanziza nnyo okunkyazaako ku show eno ntumiddeko ku buli muntu yenna njagala ku buli muntu yenna ali eyo ng'oyagala Katonda mbasuulira kana nga mulokoke Katonda abaagala so mwebale nnyo buli muntu ambeereddewo. Big up to my mom, my dad, my siblings, sijja bogira mwenna kuba mujjanyi igamba mai. And my friends, my TikTok followers, I love you so much. My Facebook fans, yes, I love you. Buli omu anjagala kwagala nnyo kama bakumi sijja bamalayo. Alujja nawe nkutumiddeko bali kusomera ddala okivuddemu zakiyingirawo tulinze results nga 29 kale katulinde tulabe sini ey'omukaaga we n'atambula ffe tumubuulire nti oba weeyongereyo oba weeyiyenga kale nange njagala okwebaza mwenna Abannayuganda ababeera ku Star TV nga gwe wasalawo nti Star TV efuga amakaaga edduuka lyo wonna wowangaalira okola kyakabi nnyo zerujja mukwano gwammwe mwebale kubeera nga mutubeereramu yensonga lwaki tufaayo okulaba ng'ekintu tukyongerako so nebaza Katonda nti olunaku olwaleero tugraduatinze ne bannange era kati ekintu tukiwanikidde ddala era wonsanga nvimba ndeka kuba kino ekintu ekikoleredde baganda bange so engeri gye naakajaguza mu mawulire nti nkyongeddeko kati mmanyi kye bayita okuwa obudde ekitiibwa kati kyova nti nkomye wano ssebo tujja kukwatagandoza mu kigunda olunaku olw'enkya abatugoberera tuli mu kigunda nga bulijjo saawa zigenda kuba 5 ez'ekiro programu ekigunda mbasuubiza tugenda kuba n'ebintu bingi of course tujja tunuulira ebinaabeere amawulire aganakolebwa okuva omukyala Reba Namakula tumanyi amawulire mangi waayi kazi bwe tukwatagane amawulire mangi aganaabeere ewantu Bannayuganda esegeera amawulire tugamanyi aganabeera eri Bannayuganda n'abasigadde naye nga njagala okwebaza buli abaddeko ttiimu gye tukoze naye waggulu eri bonna abali waggulu eyo